ennaku temanya nnyumba mbi bangi nga bakyagenda mu maaso n'okuŋŋoola n'okumookinga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo oluvannyuma lw'okkubwa abakuumaddembe akakebe ku kugulu akatiya gaasi ne kamukuba okugulu ne kakwasa kaakati nno yabukedde olunaku olwajjo ng'omukyala amanyiddwa nga minisita Sarah Mateke amaze okubeera ng'assa omuka ogw'enkomerero. Ono yafiiridde mu ddwaliro liri eri Mengo. Wabula ono ngenda mukunyonyola otegeere biki bye yakola n'okubeera ng'afuuka minisita. Ampuliriza ebigambo bibadde tomanyi bibi bino ogenda kubeera nga obitegeera. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono oluvannyuma lw'okusimatuka okukubwa amasasi ng'omusajja yavayo nawa oda wali ekira n'aga nti shoot him. Awo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yali ateeka ekimuli ku munywanyi we era amanyiddwa nga omugenzi wa Mary eyafa omwaka oguwedde mu kibuga oba mu ggwanga erya America oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'alwanagana n'obulwadde obwa kansa. Awo Deputy President omukwano gwange yali ateekako ekimuli. Abantu bangi abaaliwo ku mukolo guno omwami ono bambi yatufaako omugenzi Anthony Wameri. Kaakati nno mu mbeera eno omukyalo ono abadde minisita wa Mwami Museveni owa state mukwano gwange ampuliriza yamaze dde okubeera nga afa nga somuka ogw'enkomerero. Kaakati nno ono jjukira nti Balamu Barugahare gwe yaddira mu bigere kubanga oli yaliko minisita w'abaana n'abavubuka. Kaakati nno Balamu Barugahare yamuddira mu bigere. Wabula njagala oli ebigambo ebinene ku mukyalo ono era ono biki bye yakola nga Mwami Museveni tannafuuka pulezidenti era ne mu nsiko ono omukyala kigambibwa nti yaliyo. Kaakati nno bingi byogenda okubeera nga omutegeererako ono omukyala amaze okubeera nga afa. Wabula afiiridde Mengo oba yafiiridde Mengo olunaku olw'eggulo. Ebigambo bingi Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tuzze tubyogera nga tugamba nti amalwaliro tegaliimu ddagala limala. Bannayuganda bangi bafa oba oliawo nga tebandifudde. Kaakati nno baminisita bangi nnyo n'ababede bangi nnyo mu gavumenti ya Mwami Museveni abaateekebwako envumbo abaateekebwako natti nga tebalina gye bagenda kulaga okubeera nga bajjanjabwa. Ekyokubiri baminisita bangi abalina ebirwadde n'ababede bangi abalina ebirwadde bwe kiba nga kyamugwiridde nga ne bw'omussa mu nnyonyi tosobola kumutuusa Bulaaya nga tannakutuka. Kaakati nno wano we wali kajjampuni wagwidde mu ggubwa. Sooka owulire ebigambo bino katono nnyo ku mukyalo ono ampuliriza nkubuulire jjeno avudde ate eri Antama n'alumba General Museveni mu bukambwe ddala. Kyokka nga ye Madamu Teacher Nambooze ampuliriza ebibye tebiggwayo ogenda muwuli omwote buliro lunaku lwaliro. Ntambula na mulongooswa mu Luutansozi. Ono omusajja akumira ekyoto ampuliriza omusajja akuwa ekyogo emikisa egyakubulako edda n'obeera nga mwambalagana bukanzu obuleeso buwenjuka. Kaakati nno ennamba gy'olaba ku screen esembya 910 y'omulongooswa. Mugezeeko naddala mu ab'e Bulaaya tolonzalonza omusajja oyo nnamba emu mu kugoba ebizibu. Kaakati nze Eke Master mabega wa muzindalo natudde dde okubeera nga mukwano gwange tutolontoka mu nsonga eno ogenda kakasa ebigambo. Ampuliriza eno ensi teriiko nnyiniyo, eno ensi teriiko nnyiniyo. Kaakati nno omukyala oyo amaze dde okubeera nga somuka ogw'enkomerero. Kaakati video sooka ogimpere ekigalo era ompya nkusaba subscribinge guno gwe mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu wa wansi ogwa Eke TV Media Uganda. Kansimbule bwe nti tutandike. Okufa kwa minisita omubeezi ow'ebyokwerinda Sarah Mateke kuzze mu ngeri ya kibwatukira eri abamumanyi. Ekifo kya minisita omubeezi ow'ebyokwerinda ebbanga lyakimazeemu teribugumya na mbooge kuba yakifuna mu nkyukakyuka ezaakolebwa omukulembeze w'eggwanga mu mwezi ogwokusatu omwaka guno gy'emyezi 6 gyokka. Mateke era nga yabadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Ekisolo ye yali minisita w'ensonga z'abavubuka n'abaana ng'omukulembeze w'eggwanga tannakola nkyukakyuka mu baminisita be okumusikiza. Ensonda mu famire zitubuulidde nti abadde alina ekirwadde ky'omutima era ng'afiiridde mu ddwaliro Mengo gy'abadde addusiddwa okufuna obujjanjabi. Abakulu ab'enjawulo mu gavumenti okubadde ne sipiika wa paalamenti Anita Among badduse zambu okutuuka Mengo oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwa Mateke. Oluvannyuma omubiri gw'ono gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa. We don't want any speculations right now. Let the relatives, let everyone be calm as we wait for the official statement on the death. Tufiiriddwa nnyo okusinziira akendeza ku namba yaffe y'abakyala mu cabinet ate akendeza ku namba yaffe y'abakyala mu parliament. Tunyoleddwa nnyo era tulina obulumi bungi ku mitima. Babaka bannono bamwogeddeko ng'abadde ow'ebigambo ebitono wabula nga mukozi nnyo era ng'eggwanga lifiiriddwa obuweereza bwe. Teesanga nnyo ku nsonga ezigwa mu doketi y'abaana nga kyali mu minisitule eyo era ku lunaku lw'abavubuka oba ki nga tumubuuza ebibuuzo bingi awo
abavubuka engeri gye bayisibwamu gavumenti erina pulaani ki n'ebisuubizo ebasuubiddwa bingi naye nga Sarah Munene ne bw'omuyombeso otya nga mukakkamu bambi nga nnyonnyola oluusi ne bw'oba tokkaanyiza na byakunnyonnyodde naye bambi engeri gyakuddamu ng'oluusi nza n'okuzibuwalira okumukambuwalira ennyo kitalo nnyo eri abantu b'ekisolo babadde akiikirira omuntu bw'afa ne bwe mba temukkaanya politikali oba ki okufa kubeera kufa badde close nnyo naye nga buli kimu kyonna tukipanga mu groups tuzipanga nga tulina ebintu almost ebifaanagana ewaffe nga waliyo ADF newe nga waliyo M23 nga tulina ebintu bingi byetulwana okulaba nti Uganda ekifo kyaffe kitereera era abadde nnyo omuntu asakira abantu be nga mu buli kimu ng'olaba atawana nnyo okulaba nti asakira abantu be. Nze nka member of parliament ate abadde omubaka wange omukyala Kisoro abadde mukyala ayekamba nnyo ayagala ebyenkulakulana kijja kuba kigumu nnyo okufuna omuntu nkaye mu district. Ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM nga kiyita mwogezi waakyo Emmanuel Dombo nakyo kisigadde mu nnyiike olw'okufiirwa memba abadde ow'enkizo. Mukyala mateeka amaze ebbanga mu palamenti ate nga akutte bendera yaffe ye NRM ate nga aweereza abantu b'ekisoro. Bwe tubadde tutuuka mu biseera by'okukunga abantu n'okubalagirira ekyokukola abadde mukyala mukkakkamu nnyo era nga mundu eyeesigika. Kakati nno twava nutegeeza bannayuganda bonna ne Mwami Museveni ne tugamba nti ne bw'onooba osaanyizaawo Mwami Kyagulanyi oba n'osaanyaawo abantu abo bonna aboogera ebikyamu ebikolebwa mu gavumenti essaawa zino tosobola kubeera nga omalawo ensi yonna. Kakati nno waliwo omusajja atatabiduduma, omusajja atasiba zikweya, omusajja yeesibye essatu n'avaayo butereevu okulumba General Museveni n'amutunuliza omudumu era omusajja ono asigadde mu byafaayo era omusajja ono tagenda kuva mu byafaayo nkugambye yamaze dde okubeera nga afuuka omuzira. Bannayuganda bangi abazze nga bafa mu nfa eyeewuunyisa era abantu bangi abazze nga battibwa buttibwa nga bakuba bukubwa amasasi ne babeera nga bafa kyokka ng'emmundu ezibakuba amasasi tezibabunaayira era tezikwatibwa abantu bagwira wabula nga babakuba basajja bannayuganda bennyininyini ate bebatta bannansi ate bandikuumye n'emmundu ezo oba oliawo ezigulibwa ku ssente ey'omuw'omusolo. Kakati nno njagala oli omusajja ono ampuliriza ono ate eri antama omusajja atasiba zikweya avuddeyo butereevu n'alumba General Museveni n'amulangira ekyatamulangidde nga tekiriyo. Kakati njagala obeere ng'omusajja ono omuwulira nakyo tukijje mu ddiiro nkugambye nti bbiri esooka ogimpere ekigalo bw'obanga oli mpya guno omukutu gwa muntu wa wansi gwankyukakyuka gwokka. Kakati gwalina ebyo ebirala ampuliriza wano totawaana. Kakati nze kankuteremu akatambi k'omusajja ono osooka owulire nti abantu bakoowu, owulire nti abantu banyiivu, otegere nti abantu beekyawa, omanye nti abantu tebajja kuggwayo ne boga nti kubatta tojja kubamalayo. Aboogera ku bukyamu ebikolebwa oba oliawo mu nsi yattu Uganda ffenna bituluma kyekimu. Abantu bafudde mbebufuzi ng'ate gwe wagamba nti mwesimbewo gaana gweyina emundu gweyina obuyinza gweyina amagye ebitundu byonna gw'obifuga gamba nti sijja timutawana nakulonda ani akugambako naye tukuŋŋaanya wano lwa muntu kufa naye ngenda okulya nti gavumenti yasse 10 bano abantu gy'abantu abaafa egindi baali mu kampeyini nakati abantu bakyalajana nze ebyo byenvumirira byesaagala naye ekibiina kya muvumenti oba wekiri oba kironzo oba kironzo oba naye nze era ndowooza nti kirimu ndaba nga bali mu life president nze bwendaba sina kirala kyendaba mumwe naye ogamba nti muli kubakalule mumujjako nga golangiridde nti yaba obulu muliyita wakulu ng'ate alina buli kimu ekyo nze byenjoga ekinnuma kulumya abantu bange bano kubanga guwataddewo nti omuntu aga nti nja kuwagira Katabaazi ate ogamba nti mwe tujja kubakuba nembakubatira gasi nembakuba emuntu ekyo kyenvumirira bw'oteekawo ebibiina by'obufuzi bireka buli muntu ayogere nga bw'ayagala kati ako koyogeddeko nasose n'okuseka neŋŋamba ate buli muntu alwanyisa abasiraamu ayita mu basiraamu n'alwanyisa abaganda ayita mu baki anawulidde aleese ebbago simanya muganda waawa wemityana eŋŋamba ono byayogera abitegeera
n'akabadde kasigaddeyo akatono ennyo nti bano beerondere nako kabaluma. Ekirala ojja kukimatiza bumatiza so saakitegedde. Kakati nno bannaddiini ab'enjawulo oba oliawo abeetaaga okubeera nga bayigira ku musajja ono ampuliriza bakyabulidde ddala. Abantu bangi nnyo bannaddiini nga bazinira ku ntoli za mwami Museveni era nga tebasobola kuvaayo kulaba kikyamu ne bakyogerako ng'omusajja ono era nga tebasobola kuvaayo ne boogera amazima oba oliawo ge tulina okubeera nga tutambulirako okuzza ensi yaffe engulu. Kakati omusajja ono munnaddiini amaze okubeera nga naye awandiikibwa mu bitabo n'abeera nga ye musajja omu ku bannaddiini abalata biduduma abavaayo ne boogera ebyo ebirumira ddala munnansi nga bituufu nga si byakweyisaako yadde okwenyakwenya. Abasiraamu bangi nnyo abaze nga bakubwa n'okufa ne bafa era nga kigamba nti emmundu ezibatta ate nga gavumenti yezingiza mu ggwanga Uganda. Kati mu mbeera y'emu omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze ono ebibye tebiggwa malojja. Kakati ate ng'ovudde ku bigambo eby'eggulu bye yasomesezza abasajja mu studio n'omusajja amanyiddwa nga Zambaali Bulasio Mukasa n'asigala nga amunyenyeza mutwe. Kakati nno bingi ebigenda mu maaso nga pulezidenti yakamala okubeera ng'asimattuka abasajja abatujju oba abasajja abagajambuzi. Bingi byogeddwa nga bwe nagambye mu katambi era nga ne bannayuganda bangi abazze nga bafa naye ng'enfa zaabwe zitankanibwa era nga mu bantu abo mulimu n'abantu abanene nnyo oba ababede abali mu gavumenti mwennyini eya mwami Museveni. Kakati nagambye nti abantu bangi abavuddeyo ne boogera ebigambo abamu nga bagamba nti yakasuse bubi yandikubye pulezidenti waffe ku mutwe. Kakati nno ebigambo bino Honorable Betty Nambooze abakireke ow'emikono municipality nkugambye nti ono ayolekedde okufuuka deputy president wa Mwami Kyagulanyi mu Buganda owa National Unity Platform. Essaawa yonna kasita owulira nga mukwano gwange tuyise nti kigozi ng'omanya omukyalo ono amaze okubeera nga agwa mu bintu. Jjukira ono yatambuliranga era ng'alinnya mu kimu ne Bampuuga Mathias wabula gye bukedde olunaku olwaleero ono nga yabavaako dda kasalaba nga bavudde ku mulamwa. Kati njagala owulira ebigambo bino n'agamba nti ku AKTV bigambo by'abantu tubikwata bo bennyini ne babyeyogerera oba oliawo n'okakasa nti tetubawanda buwanzi bigambo mu kamwa. Ebigambo bino babeera babyogedde. Katusimbule botti n'omukyalo ono Betty Nambooze bakireke Mukono municipality ate ng'essaawa yonna bwe kataligirya yandifuuka deputy president mu Buganda owa president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Olwekyo tujja kwetaaga okwongera okugamba abantu baffe nti twongere okusabira president waffe ate n'okumuwa amaanyi okumwongeramu amaanyi kubanga kati abayaayi baasitudde Babironi bangi nnyo naddala mu social media omwo boogera ebigambo byakuno kuli naye basebo ne bannyabo abo mulaba kasita mulaba nga bongeddemu amaanyi kitegeeza nammwe mubali bubi sayidi eno omuliro gwe bazza gwenkanankana gwe mubaweereza action and reaction are equal and opposite. Bwe bagamba nti action and reaction are equal and opposite. N'olwekyo kyoteekamu nekyojjamu byenkanankana ate buli kimu kikola kiwakanya kinnaakyo. N'olwekyo ebyo bye mulaba golooza lwaki mu Uganda mulimu ebibiina by'obufuzi 40 lwaki teboogera ku balala lwaki boogera ku kubanga naye amaanyi gataddemu nabo bagala beera bagawulira tebakulimba nti tebakola ki tebawulira tebakulimba nti tebawulira bagawulira kyova olaba nga balajana ne bakola ebyo ne boogera ebikwate kati ffe twabafiisa tetubalaba beeriko bokka bingi ku bye boogera twakkiriza bajja kumanyira eyo nti tebitulya bingi bye boogera tebitulya era tebijja kutujja kuki ku mulamwa. Kati ebigambo ebyo ng'omaze okubeera nga obiwulira era ng'omaze okubeera nga obitegeera bivudde wa mukyala amayiddwa nga Honorable Betty Nambooze akiikira abantu b'Emukono municipality. Kaakati nno njagala nsookera mu kwongere katono nnyo mu bigambo bino ate era nga byonna bikumpi biri mbuufu bwe bumu. Ampuliriza osooka owulire nti ono Madamu Teacher Mulamba tasaanidde kubeera nga mukwano gwange tumujja mu parliament oba tasaanidde kubeera nga ava mu National Unity Platform. Abantu bamwetaaga. Ebigambo nga bino tukyabyetaagira ddala. Bwe ndaba omuntu agamba mbu Bobi Wine bamukubye bukubi kacupa kati ya gas nga mu ggwanga mulinamu n'akabwa kabadde katono nga mu ggwanga mulinamu likodi nti waliwo omuntu omunene omulala yafa oluvannyuma lw'okumukuba
akakebe kati ya gasi ne wayita emyaka 3 naye bagambye nti ebbanga eryaddirira yafuuka mulwadde yabanga mulwadde ebbanga lyonna nga buli bulwadde olumukwatako nga bumukkiriza kasenyiga olumukwatako nkamuyisa bubi mbu baamusanga ajjudde obuwuka obungi bakitiriya mu musaayi kubanga yali yafuuka yegeyege olw'okuba baali baamukuba ettiya gas canister. Bino byenjogera si byambu byaddala byaliwo nga ffenna tulaba gwe nange ssebo n'ennyabo. Gilbert Oulanyah awummule emirembe. Naye ripoota eyava mu ddwaliro essiyata egamba nti olumba olwamutta eyalukwatizaako ye yakuba Oulanyah ki projectile ekisasi ekyalabba oba kitiya gas canister e Makerere ng'ennaku z'omwezi 10 December 1999. Bwe muba mu nsi nga mulina sipiika wa palamenti mulamba nga yafa, ripoota n'esoma nti olumbe lwava kuba baamukuba mu kwekalakaasa nti poliisi yamukuba mu kwekalakaasa okw'emirembe okw'abayizi poliisi n'emukuba nti naye emyaka 21 ejjaddako n'afa. N'olaba omuntu ng'ate agamba nti ekintu exactly the same thing. Kituufu. Exactly the same thing. Kibanga ekyokusaaga okusinziira ng'oli wayinza okukiraba naye nga tekiri serious. Nti Jacob Oulanyah lipoota y'okufa kwe eyaweerezebwa eddwaliro lya Seattle eyasomwa omukyala Dr. John Ruth Aceng era esobola okusangibwa bulungi ku Hansard ya Parliament eraga nti mu bufunze nti abaakuba Oulanyah akakebe kati ya gas e Makerere ng'ennaku z'omwezi 10 kakati nno ebyabugwa ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abasajja batamanya ngamba okugezaako okwagala okubeera nga bamutirimbula era nga bano baaduumirwa wali ekiramu mukwano gwange mpuliriza ng'ono bwe yali ava okulaba looya we owa National Platform ono ng'amaze okubeera ng'amutongoza oba ng'ava okubeera ng'amukooneramu oba kabaga on'okunywamu kacaayi ne looya waffe ono oba kanso waffe ono kakati abasajja gye baava ne babateega ne babagwamu ekiifuifu omukka ogubalagala weno kakaranga ebigambo bingi ampuliriza byogeddwa oluvannyuma lwa pulezidenti okubeera nga asimatuka kakati mwenna mujjukira omusajja amayiddwa nga Ashraf Kasirye ono yakubwa essasi ku mutwe mu kampeyini ya 2021 ampuliriza ono ne bamutwalira ku Tasula Lutasibewo nga yali kumemwa kakati omusajja ono era ng'essaawa zino wenjogerera yatwalibwa dda mu ggwanga erya Amerika okubeera nga ayongera okubeera ng'afuna obujjanjabi obusinga kawujjukira nti ono Ashraf Kasirye oluvannyuma lw'okubeera nga yakubwa ekintu ekifaanyiza essasi ku mutwe yatwalibwa n'alongoosebwa mu ddwaliro Ensambya n'addamu n'alongoosebwa omulundi ogwokubiri era omulundi ogwokusatu yalongoosebwa mu ggwanga lya Amerika. Kaakati ono taata we yabukeereza nkokola wa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'amusabira ku ssaala era ono n'amuwongayo eri mu mikono gya Katonda asobole okubeera ng'oba oli awo amuddiramu ku basajja engeri gye bamutwala entatinda n'okubeera nga munnange baagala okumiza omukomoso. Katuveeko ewa muzeeyi waffe taata wa Ashraf Kasirye tuwulire essaala ampuliriza ono gyasabidde pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kakati batuvaayo nkutwale wajjeno ano atasiba zikweya alumbye mwa Museveni direct n'abeera nga mukwano gwange ebigambo abimusuuza. Omuyambi wange yajjanjaba Ashraf Kasirye bonna bawase musajja wano Ashraf gyali naye yankubiddeko teyakukubidde yalirabye Oze ne Yezu. Nze ne Yezu. Kwata mama ne Yezu ono tusaba. Mama. Tukamire tusaba. Ulinya lupati Katonda taata we bali kusaasira mwandu ono. Talina musango ku nsi kuno wabula alwanirira mirembe n'abalako n'abali obubi.
mutaasa abulabe bonna Yesu Maama Maria nkulese oli wa byewuunyo olwamu oyo wa byewuunyo kukolera ebyewuunyo byonna bulijjo okiyimirize ng'ojjero ebizibu byonna ebyo natuusa kuwa omwana wa Yesu Kristo yatununula Kitaffaali mukulu Mirembe Maria ojjudde neema Mukama ali naawe oliwa mukisa abakazi bonna Yesu mwana naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda osabe ffe aboonoonyi kaakano ekitiibwa kino ekyakkwatiri ekyamwana n'ekyamwoyo omutuukirivu nga bwe kyatolubeerere nakankala bulijjo emirembe n'emirembe Katonda gwe mulungi nnyo w'omukisa mu eklesiya wo n'abantu abeesenza baganda abatamwagala umagumya okulwanga kina ab'ensi ono wansi kati kyanoonya umagumya okulwanga n'ab'ensi kyusa ebyo gyabatakukkiriza nti abali kumyabutumu eklesiya wo n'aboolonyeza abalentuusa obulungi abali kino abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika sonyiyo egyo noona mulwadde azirika taata musaasire ebyo natubisabe kwa Kristo Mukama waffe kulinnya lya Kitaffe kwatiri ne mwana omutuukirivu nga neesiimye mukadde wange nawulidde ekizibu omwana oli otya gwe taata nsonyiwa okutintiza olugendo ensambya yasabye eyo badde ensambya anti tetwamanya nti gyoli nabadde taata bwandinsanzeeyo naye abasirikale beegulunguludde eddwaliro ne babuza abantu emirembe batiisiza abantu ekkubo ne baligala eryo lireeta abalwadde ensambya kati ngaomulwadde bamuleeta ali batiisizatiisiza abasawo batiisizatiisiza abantu kwegamba neŋŋamba engeri kuba bamaze okunongoosa ne bajjamu ebipapajjo ebyabadetwakoze kwekusalawo ne bannange tugamba kanzireeka bajja kunzijanjabanga era nakati njagala genda mu ddwaliro taata naye nyingirayo mankwetu nga tebategedde nenfuluma nga kankati kasitola akampyo wagenda okulaba ono gundi mulwadde nagenze okulaba ono munnamateeka omanyi taata bannamateeka batono abalina obugumu okulagana naffe naddala okugenda mu kooti z'amagye kati abaana bawolereza abavuddeyo netugamba abamu abavuddeyo netugamba tugende tumwebaze nga bweri enkola yaffe wano tuguzeyo enkoko emu netooke tugende tumulaga okusima netugenda netulya ekyemisana awo naye netusanyuka kati tuba tuvaayo kumbe batulabye nga tugenda twabadde tuvaayo batutegedde mu kakubo katono awo bwe kati taata ngenda okuwulira ekiri mu maaso abaana babakuba kati nze nga nvuga nsembera omanyi bankulembera okutuuka awo mbuuza ki ekigenda maaso bakuba bafuwatya gaasi neŋamba omuvuzi w'emmotoka yambuse endabirwamu olwo ayimiridde bagadde maaso bayambuse endabirwamu kozi waggulu tabagaddewo ne bajja ne batufuuyira pepa spray munda kati nga toyinza kusigala mu mmotoka nenfuluma ne bagamba bannange ki ekiri banaakafuluma ne batandika kumba oli munne amulagidde shoot era ojja kuba obiraba kubanga ekyomukisa twabadde ne kamera nnyingi ebisinga babikutte abaana bivaayo mpolampola ate n'abantu ababadde beetolodde engeri gyenze nga mbasaba timukozesenga kamera zammwe munange nga bankasukira ako saabadde kikyambadde naye nga tozamponyeza kubanga lyabadde ddiba gumu singa bene ebigere tokirekanga taata kati omusirikale nagamba olugiro lwakusinya aludobusimu nga ntisandikanye yagamba olugiro molukairo lwamusinya no baadde tebalowooza nti amazima gagenda kuvaayo naye babadde bali awo kakati nno ng'omaze okubeera nga owulira essaala njagala okimanyi nti abantu bagamba nti essaala
ey'omuntu nga mukadde nnyo n'essaala ey'omwana omuto. Kakati Mukama Katonda ebiseera ebisinga essaala zino azaaniriza nnyo era obaolyawo ayanga okubeera nga aziddamu era n'abeera nga obaolyawo atuukiriza ebyo ebiba bimusabiddwa. Kakati nno nga bwe nkunyonyodde nti gavumenti eya Mwami Museveni bangi bazze bagivaamu, bangi bazze bagyogerako ebigambo obaolyawo nabyo byosobola okubeera nga okuba mu ttooki noga nti kino kituufu omuntu kyayogedde, noga nti kino kifu omuntu kyayogedde. Kakati nno Jeno Sejjusa yemuvuddeko yavuddeyo n'atangaza ebigambo n'ayogera ebigambo. Jjukira nti ono yavaayo n'annyonnyola nti Jeno Muhoozi Kainerugaba yali ateekateekebwa okubeera ng'asikira Jeno Museveni, wabula ebigambo bino bwe yabyogera byamuzaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko era ogenda okakkana ng'ono awanganguse n'ava ne mu ggwanga erya Uganda, wabula oluvannyuma yakomawo bamaze okubeera nga batuuka ku nzikiriziganya ne mukama we Jeno Museveni. Kakati nno tubadde tukyali awo ne Jeno Mugisa Muntu n'avaayo kennyininyini mu bigambo bye n'awanda omuliro era ono njagala ojjukire nti yavaayokko n'agezaako okubeera nga yeesimbawo ku Mwami Museveni, wabula bannayuganda baagamba nti gwe ate oli wa kiboggwe nnyo era mwenna mmwe bamu muzze mutubuzaabuza nga mutuwuddiisa. Naye kakati ono ne bagera mu kano nga mpuliriza ne bagezaako okubeera nga bamulaga ekituufu ekigenda mu maaso ne bamuga nti wadde oyogedde bw'oti naye sitiiru era osigala oli sayidi eri. Kakati njagala oli omusajja ono ebigambo byavuddemu ebinene ddala era nga ebigambo bino abyogedde talina gwatya, abyogedde straight era nga mukambwe nnyo. Oba oliawo ku luno yandibanga ebigambo bitegeeza nga tatumiddwa butumwa ng'abantu balowooza nti n'abasinga babeerayo nga bambega, wabula nga sinabakwera nga nkutwala mu bigambo bino nagamba nti omulongo waswa omuluutansozi ye nnamba emu mu bizibu bya buli kkala. Tomwerabiranga mugezeeko ennamba tugiteekaawo era yojolaba yeya mulongo waswa sooka omugezeeko era katumuveemu katono nnyo nkutwale wajje n'owulire. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswa nga muluutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze buganye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Ekintu kyonna ekitali mu bwenkanya ku nsi abantu bwe banyigirizibwa ne bw'oba olina amagye ne bw'oba olina poliisi ne bw'oba olina intelligence kiina enkomerero waliko webikoma. Ensi neeyingira mu ki? Mu bizibu bye twalimu edda era kati mu ebiri ebipya bye tulimu, ebizibu ebipya bye tulimu. Abantu batera kutamira amaanyi ga magye, ga poliisi, ga ssente. Ate ebyo amaanyi ga amagye bw'oba weesigamye ku magye, ku police intelligence services ne kuyingiramu n'amaanyi ga ssente, abakulembeze buba nga tebeegenderezezza ebyo byonna bikola ki? I don't know how to call it. Bwe bibeera mixed up, wali owuliddeko ekintu kye bayita panchi. Oli musiraamu tonywa mwenge naye aluka panchi baleete omwenge gw'ebika ebitafaanagana ne babiteeka awamu ne bateekamu n'ebintu ebiwooma nga juices oba nga emicungwa ne bibeera ne test eno sweet test mu Luganda sweet ewoomerera naye nga mulimu omwenge. Kati eyo panchi mu byobufuzi amaanyi ga ssente n'amaanyi g'amagye ne police intelligence services, ebyo byonna bwe bibeera mixed oli awulira akawoomerera naye nga mulimu ki? Kwegamba ne batamiira ne batandika okukola ebintu omuntu y'otasuubira nti omuntu alowooza mu ngeri yo entereevu oba engeri y'omuntu atatamidde. Omuntu atatamidde bamuyita batya mu Luganda?
sobriety bagiyita batya mu Luganda? Omuntu atatamidde kwegamba ng'ategeera bulungi talina kimu. Yes, omuntu ategeera obulungi. Naye n'olaba omuntu nga osuubira nti omuntu ono ategeera obulungi naye n'akola ebintu by'omutamiivu. Kwegamba by'olaba byennyini ebibadde mu politics zaffe mu 6, mu 7, mu 8.